gavumenti bwe yalinga ekkiriza abantu okuddamu okukola mirimu egimu mwe mwalina amasomero wabula n'eteekawo akakwakulizo nti abalina okuddayo be bali myaka egyakamaliriza okuli ab'ekibiina ekyomusanvu abasiniya ey'okuna siniya ey'omukaga kw'oteeka abali mu matendekero ag'owaggulu abali myaka gyabwe egyakamalirizo wabula abazadde mu bitundu naddala eby'ennamayingo bagamba nti ke kaseera gavumenti ekkirize n'abali myaka egy'owansi oba ebibiina eby'owansi baddeyo kubanga bongedde okwonooneka ng'abamu ku lwaleero bali mbuto. Abazadde namayingo balaajanidde gavumenti okukkiriza n'abayizi abali mu bibiina ebirala okuddamu okusoma. Kino kizze ng'abawala abali wakati w'emyaka 14 ne 17 abasaba mu 86 be banywa eddagala ly'embuto ku ddwaliro erya BADDE Health Center 3. Dr. Opio Hamfrance akulira eddwaliro lino agamba guno omuwendo bagujja ku bakyala 2 abalina embuto abatuukiridde eddwaliro lyabwe wabula alaze okutya nti bangi bakyatidde nga bali mu byalo olw'okusomoozebwa okuliwo. We got over 89 teenage pregnancies attending our ANC from the age of 15 to 19, but majority were 16, 17. That was the majority, 16, 17. Babalimba n'obusente obutonotono kubanga abaana bataayaaya tera kubeerako olw'eggulo ku kasenta kaffe osanga ng'abaana bonna kati bambadde enkunamyo, abaana b'emyaka 15, abaana b'emyaka 16, ab'e13 nga bonna baliwa batambula naye nga buli omusajja abalenzi buli amulabako amufuwira olwa. Bwire Yusuf omutuuze mu ggombolola y'e BADDE agamba abawala abalala bali mbuto naddala ku mwalo e Busiro n'asaba pulezidenti ate abaana ab'ebibiina ebirala nabo baddeyo. Tuweereza basomero ne baggulawo, twaguddeyo amasomero kweri naye kati ssaawa zino tisene twaguddeyo senior 4, senior 6 n'abaana bagenda kumaliriza ku university ne diploma holders, naye kakati nga bona P6 n'abaana bawansi nnyo nga kuno ku mwalo abaana ba senior 2, senior 3 abaana balemereddwa abasinga obungi nga abawala bafunye embuto nyingi. Kati nga gavumenti tubadde twagala mutuyambe abaana bano nabo babeere nga babeera ku masomero. Omukulu w'essomero erya Busiro nga lya primary Wandera Samuel agamba wadde abaana abali mu bibiina eby'omusanvu basoma naye boogeddeko nabo ne bamutegeeza ng'agasajja bwe gabapeeka ng'omukwano mu biseera by'omuggalo ne gasukka. We have people who are helping us. For instance, we have the school nurse to take temperatures of these children as soon as they arrive and guide them to use appropriately the hand washing facilities whenever possible. We also have the askari to keep watch on those intruders. Atwala ebyenjigiriza ennamayingo Kawo Kawerenai asabye abazadde abakyali n'abaana mu bibiina ebyakamalirizo nga bakyali wako okubatwala ku masomero baleme kufiirwa omwaka gwabwe ogw'ebyensoma. That's why government is making sure that buli muluka guli mu at least primary school kiyambe abaana okwaccessinga okusoma. Bikusakiddwa Sunday Charles, Crossall TV, Omunyo.